BanaUganda bannange mbalamusiza mwebale omulimu gw'okulwanirira eggwanga lyammwe. Essaawa eno naakayingira mu ggwanga mbadde bweru ku mirimu gy'ekibiina kyaffe. Amawulire gensanze ag'NTV nga Enanga alangirira nti nze omu ku bakwate abadde bakulembera obwegugungu mu kibuga ne mu ggwanga wonna. Kyannaku nnyo okuba nti intelligence ya poliisi mu kiseera baba bajjula ebitayidde nga bolesa obulimba. Intelligence ya poliisi erimu ebirumira. Siri mukwate nga bw'ava okulangirira essaawa eno nva bweru, naye bwe kiba bwe kityo kubanga mpulidde ng'ayogera ku nsonga z'okukunga abantu. Ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi kigenda nakukunga abantu. Kunga kitegeeza mobilization. Ffe aba National Unity Platform bamala okyetegeeza nti poliisi eyaga kuyingirira nsonga za kunga ez'ekibiina kyaffe zigenda mu maaso tetwagenda kukkiriza. We nakoma wengenda okutandikira tukubiza BanaUganda bagende mu maaso n'okulwanira eddembe lyabwe, balwanirire eddembe lyabwe, balwanirire okunyigirizibwa okuliwo ku bbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Demonstration eno ya mirembe. Tukunga BanaUganda yonna gye muli mugende mu maaso nga mulwanyisa okunyigirizibwa. Kunga Uganda, kunga buli muntu yenna, kunga munno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nenze siri musibe nga bwe kirangiriddwa.